This is Fahad TV UG. Subscribe. Yes, natenkwaniza ku Fahad TV UG. Nina kusaba usubscribinge atosikalinga ogifollowinga Fahad TV UG YouTube channel kusako amawuli agabagatambula empaka za high school awards ziri mujia iranga ruwa Ahmed ali nominated nina kusaba mbi omulundi nina kusaba ono nyikifanana kya ruwa Ahmed gobotikinga yekaruwa Ahmed nyingide n'ensonga za Akatambi kani ka Suzan Makula ko Obusegu kibalumiza mba Akatambi ka Suzan Makula ko Obusegu ngenda kubanku wa details masawo oba nyagadde nkutegeeze nti londa ruwa Ahmed gobotikinga omusajja ono nkusabusabe mutikinge ali nominated mu mpaka za high school awards ngenda kusaba omulonde nyenzi wa Suzan Makula mukyala bujingo omupya baina embiranyi wakati w'ababiri bano embiranyi wakati w'ababiri bano Suzan Makula kusanani ne Jessica Kayanja embiranyi eyongedde okulanda Akatambi ka Suzan Makula ko Obusegu kusane Pastor Bujingo onako olwezi bali sawa nga 2 n'ekitundu ez'okumakya wali ku mukutu ogwa Twitter Pastor Jessica Kayanja mukyala wa Robert Kayanja akedde kuwandikayo ebigambo ku account ye agambye nti Suzan Makula bw'ataagendeze mu ngeri gye yeeyisaamu kossa n'okulikirawo okumutambulirako n'okubadde yamugambako Jessica Kayanja agambye Suzan Makula ajjeyo omusango mu kooti mbagirawo oba si kyagenda kubaako ebintu byagenda okwabya ate nga bijja kuyisa nnyo bubi Suzan Makula agambye muno mulimu Akatambi k'Obusegu mbujje ne Pastor Bujingo mbwakayina era bwe batajje musango gwa mu kooti ogw'okumuloopa mbu yaboogerako kalebuli n'okulangira Suzan Makula nti mulogo agenda kwabya Akatambi kano amawulire gano gatambudde nnyo ku social media Jessica Kayanja agamba alina Akatambi kayina aka Pastor Bujingo kwa Suzan Makula mbu ka Busegu mbu era wanaaba abaabizza kyakyawe tejja kusigalawo era asabye Suzan Makula n'amugamba Suzan Makula bwe yagala emirembe jjayo omusango mu kooti gwe watwalayo jjukira ebbanga lise Suzan Makula yatwala omusango mu kooti ng'aloopaani Jessica Kayanja okumwogerako kalebule nti ng'amulangira obulogo n'okumwogerako ebintu by'atalinako mutwe n'amagulu era kooti omusango guno kooti bali nakusalawo musango guno lunaku lwe banaagutuulamu kooti bali tinasalawo naye nga Suzan Makula yagutwalayo mu kooti lunaku lwa leero Jessica Kayanja akedde ku mutwe ogwa Twitter n'awandiikawo n'agamba Suzan Makula bw'atajje musango mu kooti agenda mwabya kossa ne bbaawe kuba alina akatambi kaabwe alina akatambi kaabwe ak'Obusegu mbu Suzan Makula kossa ne Pastor Bujingo mbwera bwe bataakola ekintu kyakujja musango mu kooti bajja muwuliramu omuseera agambye ajja bbaabya ate ajja kufuukula nti ne kyaki yabwegwa agambye ajja kubanyigiriza paka ku kisenge bwe batajja omusango mu kooti Jessica Kayanja yayogera bane ennaku zino ekiri mu basumba ekiri mu bantu basajja ba Katonda kusine bakyala ba Katonda si byangu bapasita abasumba abalokole ennaku zino bannange simanyi kikyabatuukako kubanga ebibatambulirako byonna tebitegerekeka tebitegerekeka Fahad TV UG ngenda kusaba subscribing atosigale nga otufollowing ojja kuba ofuna updates zonna nezitambula ez'amawulire nga baga trending kusajja aba celebrity kusanago agabaga kagwa okyona okasigala nga otufollowing bintu bya Jessica Kayanja bitadde wali ku mukutu musinyo mukatono abitadde wali ku mukutu ogwa Twitter Jessica Kayanja agamba Suzan Makula mbu ajja mwabya alina Akatambi kaabwe ak'Obusegu bw'atajje musango mu kooti ono amugambye Suzan Makula ogamba nti nakwogerako kalebule kituufu ebintu binakwogerako ogamba nti si bituufu okikakasa agambye bw'aba yagala ebintu ebyo ayongere okubijjayo okakasa nti ebintu byayogera ku Suzan Makula byali bituufu ajja kwongera okubijjayo akakasize eddala eggwanga agambye awo yasunirako obusunulizi bantu yabasunirako obusunulizi kubanga yayogeza bikolwa manya nga yayogeza bigambo ni bw'anatandika ebikolwa ate nti Suzan Makula tajja kukyagala n'olw'ensonga amusabe n'obuwombeefu n'amugamba waba amwagaza emirembe ajjeyo omusango mu kooti gwe yatwalayo oba si ekyo ajja mwabya
ate kyajja okumwabya kijja kumuswaza nnyo n'okusinga ebigambo nti byamulangira ebyobulogo kuba ate kino akatambi kano bw'anaakata n'akateeka ku social media kajja kubuna wonna kajja kusaasaana internet yonna ate tekijja muyisa bulungi Suzan Makula kwasa n'omwami we Bugingo agambye bano abantu engeri gye bayisaamu teri Bugingo beetaaga okukangavulwa okuva ewa Katonda era agambye Suzan Makula aggyeyo omusango mu kooti naye Akatambi tajja kkata awo buli omu ate munne balindire Katonda kikyanababoneeza babiri abo olw'okutulugunya omukyalo oli gwe bayita teri Bugingo kusa n'okumulangira naddala Suzan Makula nti Katonda ajja kubaako engeri gy'ajjo okumukola ki okumukangavula bigambo byani bya Jessica Kayanja abitutwali ku mukutu gwe ogwa Twitter ku Twitter ando ye bayita Twitter account ye kwabitadde n'amulaba n'amugamba nze nja kutta Akatambi nkayina bakuba ekyebuzibwa Jessica Kayanja kyabugala ko Kitufu Akatambi akalina oba akanga bukansi kati Akatambi waba akalina yakalikodinga budde ki simanyi waje binagwera naye katulinze Suzan Makula najjayo omusango oba ajja bireka ono ate Akatambi kagamba kalina bana olutalo babiri bano simanyi waje binagwera sina babiri wabula bali basatu olutalo abasatu bano Bugingo Suzan Makula kwosani Jessica Kayanja simanyi waje binagwera ngena kusaba osubscribing bikyalanda nno kati bibingiremu n'obutambi bw'Obusegu unaawulya abasumba simanyi kikyatuse ku basumba ensangi zino fa TV iyo subscribe fetubidayo bulabi tujja kuba tubawangazi updates gye banaakoma waba naakomawa be bamanyi fa TV iyo subscribe ngenda kusaba video eno giweka like nze mbasibulidde wano tumetinge mu video eddako mweraba